abasuubuzi nga batabukira mu Ametebuhabulwa awamu n'abantu be olw'omusolo ogenda maaso okubasoloozebwako nga bagamba nti omusolo guno tegusaanidde era tebagusobola bo ng'abasuubuzi. Baganda bange, mikwano gyange, kibadde Kololo naye nga Mwami Museveni mumanyi bw'atajjira mu ttooke mu kalukalu era yeekaliza mu baganda baffe abasuubuzi waawo nabo babadde balinnya enkandago nga bagamba nedda ennaffe z'ennaafu guno omusolo tetugenda guwa naffe tukooye okukoleranga obwereere. Byonna bye nkugamba bye twogerako mukwano gwange byonna bibadde Kololo. Abasuubuzi embeera ebatabuseeko naye Mwami Tebuhabulwa naye abalaze nti tajja bajja ku musolo guno. Naye Museveni Uganda tulina ekizibu eky'amaanyi naye Mukama ono engeri gy'atalya nguzi, Mukama engeri gy'awuliriza abantu be. Tetumanyi lwaki tawuliriza bannayuganda kubanga waliwo ekijja n'olaba nga kisusse, ekijja n'ekiraba nga kirina okugenda. Bannange baganda baffe abasuubuzi tuli wamu nammwe naye ekizibu kyaffe y'ono kubanga ono omusolo agumanyi bulungi era y'atuma abantu be ogenda ogukola. Niwe tunikwasa abaka ba palamenti tebafuddeeyo, abaka ba palamenti tebakoze ono. Obuzibu buli wano, ono ye Kanyaluzaale yaliko obuzibu bwonna era ffe gwe tumanyi nti yatwetedde obuzibu. Naye baganda bange, mikwano gyaffe abasuubuzi tulina kwebeereramu, tulina kweyimukiramu okulaba nga tutereeza buli kimu ekisobye mu gavumenti eno era twongera obajjukiza nti keekano akaseera akatuufu ketulina okukoleragana awamu, ketulina okutuuligana awamu okulaba nga tutambuza eggwanga lino era nga tutuukiriza ebyo nnyinnyini bye tulina okutuuka. Era nga baganda baffe abasuubuzi ffe tuli wamu nammwe era tuli mabega wammwe. Ebyo ebigenda mu maaso ebyo byogenda mu maaso nga Mwami Museveni atuggyako amaanyi, atuggyako okwagala kwaffe olw'eggwanga lyaffe, tumugambe nti tebitukwatako era tutandike okukola ebyo bye tulina okukola tulabe nga tutambuza eggwanga. Lwaleero lw'abasuubuzi enkya lwammwe era baganda baffe njagala bwe kiba kituusewo nga kitukwatako nga bannayuganda gy'abantu abali mu Kololo kamulayo Mwami Tebuhabulwa naye ate emirimu emirala eya looda eyo n'omwana yatundira mu kiyembe, those can also be done but using our own products. What is the problem exactly? Bwe tunasinkana mugenda kuntegeeza waliwo kizibu kyawo okutembeeya ebyaffe oba okutembeeya ebyokusaka. What is the difference? I think that's why you are the point about the chain of trade. Nti bali abafactory basigale eri ffe tutembeeye kutembeya, whether it is our products, that's the one we should call. Omukulembeze abagamba nti yes, oyinza okuba nga gwe osaka nojja n'ogaggawala ng'omuntu omu oba ne famire yo, naye ng'ebintu ebiggaggawaza bivudde bweru. Naye ate nga tulina n'ebintu eby'omu ggwanga by'osobola okutunda oba nabyo n'obitunda nga biri ebyebweru nabyo n'ogaggawala. N'agamba nsobi ki awo eriwo singa abakoze ebyaffe wano mu ggwanga ne mubitunda nabyo ne biggaggawaza. Naye agenda kwongera okutuula n'abakulembeze tulabe ekizibu ekiriwo awo. Oba osobola okugaggawala ng'otunze ebintu ebikoleddwa mu ggwanga. Kale abasembayo. Ssebo tweyanzizza nnyo okutuwa obudde bwo. Ssebo ffe aba hardware tutunda ettayiro ezikolebwa wano, naye obuzibu bwe tulina aba manufacturers abakola ttayiro ate bajja ne mu katale ne batulumbayo ne bagenda ne ku masayiti basindika abaana ku masayiti. Kati ekitegeeza nti chain eya distribution bagitta wakati n'obanga kati gw'ogijjayo mu factory ate ne basindika abaana ewa kasitoma gwe wandiguzizza. Ekyokubiri aba Gentex bagenda ne batikka abayindi ne babaleeta wano. Singa aba Gentex abakola pipes bagenda ne abakola pipe ez'amazzi ne tanka bagenda ne batikka abayindi bangi ne babaleeta wano ne babateeka buli mu katawuni konna e Uganda. Ate ffe bwe tugendayo mu factory tebatuwa ku bbeeyi gye bawa bayindi. Ogenda okulaba omuyindi ku kyalo nga bbeeyi gy'atunda gye bakuwerako
tanka ku factory Ntinda. Kakati tulina obuzibu bungi nnyo. Bw'oba oyogera ne ba manufacturers sebo president bagambe balekewo distribution chain naffe tusobole okukola. Ekyokubiri obujjo wetutunda bwatika. Kakati ku Efris wengula toilet ya 5 ngendo okutuuka ewange ngendo okumala okutunda nga ne bwe mba nziguze kapeeka ng'ekkumi zaatise. Kati Efris yo egamba nti wafuna toilet 5 oyina kutunda toilet 5. Ezo toilet 10 tunaziterekanga tutya okutuziraga Efris. Akabuuzaako nkabawadde bagenda kaddamu kubanga ebintu okwatika kiri nga biri ebidibye. We shall get an answer. Kale addako yani? Bampita Nabirye Ruth Brenda, nze nja kuyita grandpa kubanga ndi muzzukulu. Grandpa tukwagala nnyo, ndi musuubuzi, ndi mu kikuubo, ndi mupya ate era ndi muto. President, Efris simbi nga bw'oginnyonnyodde. Naye Efris yeetaaga intaneti wa bbeeyi, abavubuka abamu ku ffe tetumusobola. Kati tusaba. Kituufu nti yeetaaga internet? Commissioner General, Efris yeetaaga internet oba nedda? Naye internet bakusasuza? Yes, internet musasulira. Nze okubeera ku Efris teeka okuba nga ndi ku internet. Ne bwe bagamba nti tufune smartphone zaffe, nina okubeerako ne internet ow'ebbeeyi kubanga ne internet bamuteekako omusolo. What do you say about that? His Excellency, my name is Hassan Wasajja. Efris ne bw'oba toyina internet osobola okukolera mu offline mode. Bw'omala okukolera mu offline mode oba week number, then lw'ogenzeko ku internet ebintu byonna bye wakoze mu offline mode byonna ne byesindika mu URA. His Excellency. Okay, tugenda kutekenenya bwe tunaddamu tugenda kukiddamu. You write these points which they are raising so that we answer them. Ne offline mode bajja tunyonyola oba ku simu ze batugamba esobola okukola kyesitasuubira. We shall study that muzukuru. Okay. Nekirala, grandpa, nze ndi wa cosmetics, bizigo, perfume, creams, lotions, it has quite a variety. And we are limited here with our manufacturing. Personally, I have a registered company. I would wish and I want to become a manufacturer. Oh, thank you. Wewe muzukuru, oyo muzukuru dala. Yes, Miss. Abazukuru bakolera amanyago. Nabirye Ruth Brenda. Company name Hulen Traders Limited. Era jaja ngenda kubeerako meeting nina okujja kubanga neetaaga support. I need a factory because I have interest in cosmetics. I will support you. Thank you very much. Kale Nabirye. No, amazina ganje ninyere Namukasa Gertrude. I come from Machindye Sabagabo. Obunkulu go Machindye Sabagabo, I had a complaint that they don't have the daily market. They need the daily market to get what to take to take the children at school. They don't have money because you have taken the increase. That increase, they don't have where to look for money for that increase. And they don't know the increase. Gamboni yankole mbitunjeji. Intuba kumanya aiba kwenda kuiha that increase. Hati mwenu. Bahyabo. Abo Machindye Sabagabo abo kuba tubine katale nubenda katale. Era bantuma. Akatale kata. Akatale ka daily market. Ako guze ebintu byabo abo kuba ebintu byabo no babiguliza omuhanda. Babiguliza omuhanda kesisi eja eshuka ebintu byabo omuhanda kandi batine. Minister Kabanda, can you understand this? The Minister akyetegereze aja kinshobora ndebe okustrike twaze. Minister Kabanda, uyu mwana ono
yogera naye. His Excellency, I want to thank the Lord to come to you. Era nga njagala okwebaza olw'okuweereza. Minister Kabando mwamusubirira muliyo. So amanya gange Mr. President bampita Isiko Regan Ashrafu nga mvira Busoga Kamuli. Isiko Regan Ashrafu. Ko olusoga ndwenda ino. Olusoga olwenda ino. Zena mbende ina abanyankore. So muzeeyi ekintu kyokka kye njagala okwogerako y'ensonga ey'okujja ebintu ebweru n'ensonga ey'okutuyambako ngaffe bannayuganda abatandikawo bizinensi. Emabega eyo wayogerako ku mulamu ogw'okugyawo engoye enkadde okuyambako ku bannayuganda okulwanyisa engoye enkadde olw'okulwanyisa obulwadde obujjira mu ngoye. Naye nze ndi mu ngoye era nga kampani yange bagiyita Scotch Investment nga kampani eyo nagiregistraringa ne mu URA era nga kampani eyo ekiruubirirwa kyayo ebadde yakujjanga bintu bweru okusobola okubijja London, New York nekoleyo okubireeta muno mu Uganda. Naye nendaba nti tugenda spendinga sente nyingi nnyo nga wokyogeddeko omuli ennyonyi n'omuli amaato agagenda okusobola konteina okuzireeta eno. Naye His Excellency nze nkisanyukidde nnyo wookonye ku pointi ey'okubeera nti bannayuganda tusobola okubeera nga tukola ebintu byaffe. Naye nze ekibuzo kyange kiri bwe kiti muzeeyi, era nga nze nange ndi musanyufu okubeera nga nyambala olugoye lwenkoze mu ggwanga lyange. Kinsanyusa nnyo amaanyi okubeera nti wendutunda mu nsi endala ensendala nezimpagira nange kiba kyebala nti Uganda tugyongeddeko value ey'amaanyi. Naye muzeeyi ekisooka sirina mashini, sirina motoka zisobola kutambuza bizinesi zange ezo. Kati, that's why your organizations of your leaders we work, we see how to empower you so that you can have some money, like the Emyoga money, where you borrow at low interest, you pay back. But Excellency, tufunamu challenges nti niwe tuba tugenda okusaba banaffe sente, process zibeera mpanvu nnyo n'abamu ne batuwambya ne tuwagala nnyo okwagala okwejja mu we shall discuss that. It is true, bano abakozi ba gavumenti tebafaayo, but we shall manage them. Kale mwebale abannayuganda, mwebale abasuubuzi, njagala abasuubuzi okusinga abasuubula ebyawano, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tweyanza nnyo President, tweyanzeege okusomesa eggwanga ate era mwebale nnyo alaba Bukedde TV. Omukulembeze eggwanga bw'atyo bw'atutambuza abasuubuzi baogedde ensonga zaabwe era alina ebituukiddwako byayogeddeko n'ebiragiro bye yawa okubanga biteekebwa mu nkola. Akkaatiriza nnyo ti ebiragiro bye yawa tebiteekeddwa kubuusibwa maaso era bwe wabanga waliwo eyabinyoomoola oyo agenda kubanga ku basuubuzi seba amanya gange eggwanga byayogedde mumativu okutawonga okalidde sebe ebimu bimativu ebimu simatidde. Embeera bwetyo bwebadde wano e Kololo baganda bange, mikwano gyange tebibadde byangu. Abasuubuzi baganda baffe, mikwano gyaffe, twongera okusabira wamu nammwe, ne twongera okubagumya, tubagamba nti yoyo mwami Tebuhabulwa wammwe eyabba akalulu k'Abannayuganda. Byebyo byakola, byebyo byatusuddemu. Bwatu bwasekiwalinze future yaffe nti yatugamba nga he will secure your future. Kakati mmwe abasekiwalinga future ya baganda bange,
ndowooza mutandise okubirabako era baganda baffe abasuubuzi ffe tubagamba nti mulina kwebeereramu ne mulaga omuntu oyo nti byakola nammwe musobola okuyimuka ne mumuwakanya. Era leero ekikolwa kye mukoze olwaleero banange ndabye ng'ekikolwa eky'amaanyi singa tutambula bwe tuti Museveni ajja kukomya akajanja akakasusa akatawa bannayuganda kitiibwa akatawa bannansi kitiibwa kajja kukoma naye tuyimuse eddoboozi bannange tuyimuse eddoboozi. Ebintu ebimu tubirabanga ebyokusaaga ebintu ebimu tubirabanga ebya justi okutuyisaawo buyisa naye waliwo ekintu ekisusse era ensonga eno tetumanyi lwaki bannayuganda tetugitunulamu nga ffe ne tweyimukiramu ne tutandika okuba nga tukola ekintu ekyenjawulo. يتم التوزيع صباحا عملنا 35 قدر تمام يعني عملنا era eggwanga lyaffe lijja kutambulira ddala nga bwe tulina okutambula naye linaatambula litya ng'abamu baliwo okutulyamu nkwe. So basuubuzi kati mwe musobola okuyimuka ne mwogera ensonga ate era ne Museveni n'agiwulira. Bwe mutaayimuke ne twogerera wamu ne tukozesa eddoboozi limu bingi bigenda tutuukako era twongera obbasuubiza nti ffe tuli wamu nammwe era mugenderaawo tulwane tutereeze eggwanga. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 10. If you put pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. Mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. Tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is on the table, n'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano, is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. Ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu gurupu ya byaddagala, terimu ebyo ebirongooseddwamu, terimu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako musolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori ya kigendererwa. It is these people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera, ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Ensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganya ebirowoozo nammwe. The best prayer to attract wealth begins when you understand that the strongest energy in the universe is not thought, meditation, or even the law of attraction. It's brainwaves, and more specifically, a single brainwave, the same one used by an exclusive group of the wealthiest people. Recent studies show the reason why the law of attraction and meditation do not work for most people is because modern work and life systematically suppress specific brainwaves inside our mind, rendering it mostly deactivated.
If you've been experiencing low energy consistently or finding it difficult to learn new skills or change habits, you've got to see this now, because this latest research can change your life for good. A top scientist, Dr. James Rivers, has revealed a breakthrough discovery. After examining over 3,000 rich, lucky, and creative people, he found that there's a specific brainwave inside their minds, and most people don't have it. This brainwave gives them a super brain, allowing them to enter a flow state and solve challenging problems at their job while generating countless ideas in their work, enabling them to achieve great wealth and success in their lives. But luckily for you, Dr. James Rivers unveiled a simple 7-second brain trick that you can begin to apply tonight, which is now scientifically proven to reactivate your God-given brain power, regardless of your age or current condition. So I urge you to stop everything you're doing and tap the button below right now to watch a short, free video guide that will show you everything you need to know. If thousands of people, just like you, have already used this brain trick to transform their finances, relationships, and achievements, then it can work for you too. Just imagine waking up each morning refreshed with solutions to problems handed to you, grasping new ideas the first time you hear it, even though it takes others days or weeks to get it, reconnecting with your mind's intuitive power, where great insights and creativity flow to you as you need them. Best of all, learning new skills quickly and improving your finances and feeling the freedom in your life. But hurry, this video has already been taken down twice before, so it's uncertain how long it will remain available this time. Tap the button below to watch Dr. James Rivers' short, free video guide and get ready to transform your life today. It is more than 60 years since African countries got independence. Kati tusoba mu myaka nga nkaaga okuva ensi oba ebbendobendo lya Africa lwe lyafuna obwetwaze. Bwe batandika okufuna independence. Lwe batandika okufuna obwetwaze. But many of these countries are still backward up to today. Naye ensi zino nnyingi eza Africa zikyali mabega nnyo paka ekiseera kya kaakati. And one of the problems is this one. Era emu ku nsonga n'ebizibu ebizifudde okuba nti zikyali mabega yeeno ensonga yennyini gye tuliko kati. Okusaka okutaliko kikomo. To import endlessly. Kwe kuba nti tusuubula okuva mawanga g'abazungu ag'abachina ag'abayindi nga tetumala ne tusigala nga tukyasuubula mu nsi endala. Waliwo endwadde bagiyita ekikulukuto. There is a disease known as ekikulukuto in Uganda. Nyankole is called ekyerwiso. Waliwo ekirwadde mu Luganda ekiyitibwa ekikulukuto naye ate mu Lunyankole bakiyita ekyenviiso. This is ekyerwiso. Kino ekyeviiso. If you are, because when you import, the shirt I'm putting on is made in Uganda. Kubanga bw'osaka okuva ebweru nga omukulembeze n'essaati gy'ayambaddeyo ekoleddwa mu Uganda. By Fine Spinners. Ng'ekolebwa kampani ya Fine Spinners ekola engoye. Now, this shirt here is from the cotton of Uganda. Kati essaati eno omukulembeze w'eggwanga gy'ayambadde eva mu kotoni alimibwa mu Uganda. Pamba erimibwa mu Uganda. Therefore, our people got money by growing the pamba. N'olwekyo abantu baffe abalima pamba bafuna sente. Bafuna sente ne bafuna n'emirimu. Bafuna sente n'emirimu ne bagifuna. When the pamba went to the ginnery, our people got money, but they also got jobs. They were workers in the ginnery. Abantu baffe bwe balima pamba, abantu baffe bafuna emirimu ne bafuna ne sente kubanga emirimu egyo bagifuna nti bakolanga mu factory eri erongoosa pamba. Ejamu ensigo mu pamba. Yeah, Your Excellency. The one which removes seeds from the pamba, they got jobs. Abantu abo abakola mu factory ejjamu ensigo
mu Pamba bafuna emirimu. The ones who made the Pamba into Uzi got jobs. Nabo abakola mu factory eya Pamba ejja mu Uzi nabo bafuna emirimu. The ones who worked in the weaving section where the Uzi is turned into fabric got jobs. Nabo abakola mu factory efuula Uzi ezivudde mu Pamba n'ezifuula mu ngoye inokolebwamu engoye endala nabo bafuna emirimu. Then the ones working in the printery to put in colors got jobs. Nabo abakola mu factory eyo egenda neteeka langi mu Pamba ono oba mu lugoye luno olugenda okukolebwamu olugoye nabo era baafuna emirimu. Then the tailoring. Nabo kati abagenda ku byalaani ne batunga nabo baafuna emirimu. Now, when you import this, so therefore, when I put on this shirt, maybe $5 worth. N'olwekyo omukulembeze bw'ayambala essaati eno osanga nga egula $5 n'agyambala ng'ekoleddwa mu Uganda. The 100% of that money is remained here in Uganda. Ekitundu 10 ku 10 kwezo sente essaati zeegula zisigala wano mu ggwanga lyaffe eya Uganda. And created 6 levels of jobs. Ate era essaati eyo yateekawo emitendera 6 egiyonna gyonna nga giteekawo emirimu gy'abavubuka baffe bannayuganda. Growing the cotton, okusimba pamba, ginning the cotton, okumugyamu ensigo pamba, spinning, okumukolamu ewuzi, weaving, okumugyamu engoye ezikola engoye, printing, okuteekamu erangi, and tailoring. N'okutunga. Now, you who import this shirt from China, n'olwekyo gwe ajja essaati eno okuva e China, you take, if the shirt is $5 here, essaati eno singa egula sente za $5 wano mu Uganda, the only value you add omuwendo gwokka gw'ogattako is clearing and forwarding, yeeyo ey'okuba nti okutambuza n'okuyingiza mu ggwanga, loading on the lorry, okutikka ku mmotoka eyo eya loole egenda okuba nti etambuza engoye ezo, maybe the shop assistant, n'oyo atunda mu dduuka lyo. Now, if you put all those in money terms, ebyo byonna bw'obiteeka mu muwendo ogwa ssente, you may find it is like maybe 10%. ojja kusanga nga kitundu 10 ku buli 10 ky'ogenda okusaasaanya, ky'oyongeddeko omuwendo. 90% of the value went out. Ebitundu 90 ku 10 byonna obitutte ebweru w'eggwanga, eyo gy'ojje olugoye olwo. And the jobs went out. N'emirimu gyonna nagyo gyagenda mu nsi eyo. Because Uganda is consuming 276 million meters of textiles. Kubanga eggwanga lyaffe Uganda lisaasaanya oba likozesa miliyoni 276 ez'engoye. A factory like Naitil makes 25 million meters. Ekkolero ng'erya Naitil likola miliyoni 25 mu mita ez'engoye. So in order to clothe us properly, we need about 11 factories or 11 like Naitil. Kati eggwanga Uganda okugezaako okuba nti ligatta enjawulo eno wakati wa miliyoni 276 lyambaza Abannayuganda bonna. Okusobola okwambaza Abannayuganda byonna tuba twetaaga amafactory nga Naitil 11. And Naitil alone employs about 1,500 people.
naitiro ekkolero erimu lyokka likozesa abakozi nga 1,500 in the making. mu nkola ebintu engoye ezo. This does, but also the other jobs, Zabasaka, they are also available for 90. Naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era balina emirimu gino nayitiru gyewa abantu. Okutikula to load and unload. Okutikka n'okutikkula ku loole. They also, those also get a job. They are not part of the 1,500. Naye nabo era bafuna emirimu bana bannayitiru naye nga tebali ku giri 1,500 egy'abana abakola mu factory. The shop assistants, abakola mu maduuka, all those are the same. Bonna be bamu. But you have now the additional 1,500 who make the cloth. Naye ate oyinako bano abakozi 1,500 boyongera ku gino emirala abakola mu factory mulinga bakola engoye zino. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Kitegeeza nti sente zaffe zonna ze tufuna mu kutunda kaawa waffe ogenda ebweru eziwera miliyoni 908 zonna tuziwaayo ne tuzizaayo nga tusuubula engoye. Ate kaawa tumwongeddemu amaanyi. We are now producing more because we used to earn about 400 million only. Ate kati eggwanga kaawa limwogeddemu amaanyi twalinga tufulumya miliyoni 4 zokka mu dollars. Now we are getting 900, but all of it goes back to kusaka engoye. Bwetyo embeera bwebadde wano mu kibuga Kampala Kololo nga abasubuzi batabukira mwami Tebukabulwa olw'omusolo gwagenda maaso n'obbaka kaatikako naye nga guno yagufunamu awamu ye ne famire ye. Era nga omusuubuzi munnayuganda Nansangwa asigala abonaabona bo abakyayina bafuula mikwano gye baleeta n'abatulimbikamu n'atulowoozesa nti nno munnange balikolagana naffe kumbe bantu be abaleeta lwa missions ne bagenda mu maaso nga beeyagala. Gwe munnansi n'osigala bw'otyo ng'obonaabona n'osigala bw'otyo nga weebuuza ebibuuzo so nga ne ansa tozirabako. Baganda bange, mikwano gyange, tongera obajjukiza n'obategeeza nti yo embeera bwetyo bweri era ku lw'eggwanga lino ne Uganda tongera obbategeeza nti ffenna tunaakozesa eddoboozi erimu n'oyo naye ajja kutya ajja kugenda temulowooza nti tatya. Olaba abasuubuzi wali tebawera 1000 ne batandisa omukankanya ne bamukankanya olaba Uganda ffenna ne tuyimuka natuuka n'obagamba temuntiisatiisa naye baganda baffe tulina kwerwanako okugyawo ekizibu kye kino.